Isiraeli eri ku campaign okulaba nti eremaza Iran ng'ebafula abalema mu byensimbi nga tebakyasobola kufuna sente zisobola kukola byakulwanyisa by'amaanyi bwe bityo. Ekyokubiri nti webadde etuuse mu kukola nuclear bomu ezo zinnamuzisa nga kuba kati nawulire nga Isiraeli yeewaana nti batuuse mu kugikuba basanyalaza bajja kisanyalaza bajiziza emabega emyaka 10 okutegeera kati Isiraeli yabadde yeewaana uzatukire saa mukago gwekiro nti obwengula bwonna bwa Iran ebweddiza kakati bateekwa okukuba awabi buli kantu konna n'amafuta bagenda gakuba pipes bagenda zikuba ekyo kifo kyo badogamba Strait of Hormuz kyegamba nti egenda ejja kugaana nabo abayisaawo ebyamaguzi kyamazima Isiraeli bweneegikuba awabi Iran tejja kukkiriza kagolomola ako kayisaamu lyato nali tejja kati buli emmeri eyitawo oba ebintu byonna ebitambuza amafuta ebiyitawo tebijja kusobola kuyitawo kati bajja kubanga beetooloola wala nnyo amafuta gagenda okutuuka wano mu Uganda nga lita yeyongeddeko 20%. Lita bwe yeyongerako 20% olw'olugendo kati lwe bayitamu bajja kujja okunona kasooli emubende banone ente embalala banone muwogo elira nga emmotoka ezibitambuza zisaba sente empitirivu olira olyoka ogende mu katale oggula ettooke libadde eri emitwalo 3 nga bali kuguza emitwalo 6 kati bannayuganda bagenda kiro zaako kabeere sukaali kagubere muceere kubanga ebimu biva Kenya biyita Kenya biva bweru tulina wano ebintu bya Brazil ebya Tanzania ebya Japan ebya China kati byonna entambula egenda kulinnya olw'amafuta namba 2 ekintu kyonna bwe kibeeranga kya kekwa tekirabikalabika kirinnya ebbeeyi Iran efulumya amafuta mayitirivu obungi okutegeera kati bagambye nti enzizi Isiraeli bwezikuba ensi yonna ebitundu 2 ku buli 100 ebyamafuta bijja kuba bisaliddwako gateekwa kulinnya waggulu nga shooting kyokka nasha naye eri mubizibu ebimu okutegeera kaakati lwekyo tujegitukako kati agenda okutuleetera kino ali serious amalidde Omuyisirayiri nti Iran teteekwa kuddamu kutukanga ekiba kibe era obadde yogerako nti nuclear zezijja zisoboka okujja era kino kyowulira nti America tutaase Abayisirayiri nga bakaaba tebakaaba kubanga ebikuba Iran tebabirina baagala ekikwata kiri kye bayita third eky'Amerika kye baagala abawe air defense system ekibaka ebikompola bya Iran kyokka kye batalina Iran okunoonyereza kulaze ebyokulwanyisa byonna era omanyi lwaki tebakozesa nnyonyi ennyonyi zaabwe zonna za 1979 baagano zizza obujja abasovieti ziri ezedda nkadde nnyo okutegeera kati Isiraeli ina biri sophisticated kyobola bayewano esitula n'ennyonyi neyingira mu bwengula bwa Iran okiraba kati balina ebikuba bikadde misairo zino Omuyisirayiri zaatiddemu zokka kyava ayagala kiri ekikwata ekibaka bakimuwe abake kati naye mu kukasuka ate naye alina naye ye alubirira ebintu bibiri kati ebikulu tafa ku kibuga kya Teheran kya Iran Teheran ayagala kutta mukulembeze na nzizi ekyokusatu ebyokulwanyisa wabikolera uba manufacturingira kati we manufacturingira missile ezo ayagala kulaba nga akubawona n'enfo zonna we ziva nga azikuba nga tabakyasobola kasuka bikompola eri process ya nuclear nga agisaanyizaawo yonna amafuta agamuwa sente okukola nuclear nga gonna enzizi baziraze ejjo nga zisanyisa okwaka omuliro ebitundu ebimu kakati omwavu nga toyinaamu ka sente tokalya nnyo kukamalawo
tewejalabya wetulaga buli kintu kigenda kulinnya kubanga ebintu bikolera ku mafuta otegera yes emmeri tetambulira ku batule z'amafuta zaguni z'amasanyalaze ezemmere zireeta ebintu zikozesa mafuta ebintu byonna bitulaba ono bina bigira ku mmeri ne bigwa wali e Mombasa ne tubinona ate naffe tuvuga mamotoka ga ate naffe tetulina train nti esala ku miwendo kubanga yo erina ekkubo lyayo ejja straight eyita terina makoona olugendo luba luyimpaye tukozesa biroole byebireeta batika muziko gundi ziri maguru 10 batika muziko container bijira ku motoka amafuta gagenda kubira waggulu ojja kwesanga ati ne bweyagala okugula ewuze zitunga empiso ekikwansu buli kintu kyonna ekyokulya n'ekyokozesa kyonna kigenda kulinnya emiwendo kati nabino ebibadde mu maduuka bye baleeta edda bagenda bikweka balinde ebbeeyi emala okukola ki okulinnya bana babireeta nga biriko sente entono bakozesa omukisa guno bagenda bikweka kati balinde embeera embi yeyongere eyaleeta sukaali nga kilo eri ku 135 bagenda mutereka mu masitowa kilo emala okutuuka ku siringi 8 otegera balyoke bamugjeyo so alina akasente tokajajamya kubanga luno olutalo terunaba kulaga bubonero nti lugenda kuggwa North Korea agamba ayingirawo okuwagira Iran Pakistani agamba ayingirawo okuwagira Iran n'omuchina kali kakati ate Trump agamba namulebe nga awoninga Pakistani tia Pakistani ebintu bino wandi bivuddemu bigususe Pakistani kubanga kati kanchibayo bana Uganda Pakistani kuludda lwa ddyo ayinayo India balwanagana tebakwatagana kakati side eno yakono jalina Iran ye mukwano gwe tayinza kkiriza Isirairi ejjeko government ya Khamenei baleete omukulembeze anakwatagana na Amerika ne Isirairi ajja kubera mulabi wa yasigale wakati awo nga buyindi tebakolegana na buyindi ene waliyo batakolegana nabo ajja kuba kwatagana na Amerika ne Isirairi nga tebakwatagana na Pakistan kati erina okuyamba Iran okulaba nti Khamenei government yabwe esigala ku security yayo webale nnyo otegera kakati India mukwano gwa Isirairi ate mukwano gwa Amerika okegera kakati Pakistan ekiraba negati bwajjawo government eno ne baleeta essekimu ne Amerika ne Isirairi buli ludda lwonna olw'eggwanga lyange mbana balabe waliyo n'akalala kasika beta Bangladesh nako tebakolegana era kakati so Pakistan yagala kuyingira mu nejjukira North Korea ne Pakistan Amerika yagala ejja kubalaga nti nze super power kubanga tebaagala okitegeera bwe bageza ne bakwata ku munywanyi wa Isirairi Amerika ejja kugamba nti kambalage nti nze super power era North Korea bwe kiyingiramu ebe sajjudde omunyo mpulidde konti Pakistan esuubiza Iran nti baba kuba nuclear naffe tugenda bawa nuclear mubakwe baffe okubekubira kakati Isirairi ekyo kyagala naye tesobola kikola nga tebaze kukonsultinga kubuuza mukama wa Amerika ekyo kyojjukubako nuclear nejjukuba kwa Iran essaawa eyo nekyagala naye erina kumala kubuuza bali bakakensa mu politics w'ensi yonna kinaleeta kiki ekinaavaamu kiyinza okuzaala sematalo owookusatu China neyingirawo Russia neyingirawo otegera kati Russia bweyingirawo China ne North Korea ne Pakistan France Germany Bungereza Italy Canada Bungereza UK ne America balina kuyingirawo otegera balina omukago gwabwe guli ogwa G7 batudde n'okutuula weekend ogwatandise nga tonaba na kwogera ku European Union na United Nations G7 eteekwa kuyingirawo okukka kubanga jjukira nti Germany ne Bungereza babadde baagala kusosonkereza Russia mu Ukraine
America yabalabula nti temunafuna maanyi gamusobola omurasha babade bagala kumusesonkereza kakati leko omurasha n'omuchina babalumbe ene ewaabwe okumpi batekwa kuyingira mu lutalo olusematala azali bwokusatu kati Israeli emala kubuuza America tekizaale obuzibu ogambotya okutegera naye Iran ketandise okuba embassies ngabwe tisa kubanga ya America mu Israeli bakubika katundu tewali uliziddwa tewali yafudde naye ekizimbe bakikubyeko ko kati Iran bwe sunguwale nnyo nekola mistake nga Israeli gye yakoze okulumba eggwanga eryetongodde n'erisosonkereza n'erikuba netabajeno bagikubye Israeli bagikubye anozeemu bukya okuva 1948 eggwanga lya Israeli lyatondebwawo okutuusa kati tewali yali agikubye ati naku bbiri bagikubye okegera tewali yali agikubye kakati of course enabya achievings bingi Iran yakoseddwa nnyo nti tosobola kutakulira amaje command yonna nojita ebyennyonyi nota omumyuka w'eggye ly'okumazzi nota owa intelligence nga CMI wano waffe yasse bangi command yonna najita ate n'amakolero nyalaza yagakubye nnyo bamukubye kyo tukikirize Israeli bamukubye anyeza kubira bamawulire abadde bakavalinga emboozi ebifo bakubye era okukuba kuno Netanyahu tavangako mu Tel Aviv kituufu kati yekwese ali Greece tewali mbeera of course bagamba nti tewali bukakafu nti ali Greece naye ekikakafu kyo kiri nti taliyo mu Israeli yekwese toyinza kumanya oba ali yekwese mu bankers embeera tewali yali agimutuusizaako emugano okutambula nga yeetaayo mu Israeli Iran ekimukozi of course no wa Iran yes otegera naye Israeli ye yakkiriza ku luno nti abasajja bamukubye nti ne president nafuna intelligence Netanyahu nti bagala ne kumutuusaako bulabe nene yekweka Israeli wali yakikoze so wetulaga wazibu nnyo gwe Uganda kasente tokalya kumalawo kyobadde okula enusu ebisatu ojja kigula nusu lwenda abadde yawala okunyongerezako n'akarasha kwekyo kubanga nayo ndabanga efunye omukisa okuba Ukraine kati nga bweyagala kubanga bano bantu bubongo bonna buli eno mu Middle East naye nere olutalo lukyagenda maaso Russia tegenda kuba Ukraine ndabe ngichenga amawulire genfuna diru yawedde diru yawedde NATO terina maanyi gajja kuwakanya Trump kubanga Trump yabakuuma ku mukyayina ne ku Russia kati bamugondera esimu yamaze essaawa emu n'eddakiika 10 wakati wa Trump ne Putin wa Russia Trump nakkiriza ebibuga byonna bye bakutte ebitundu bye bawambye babisigaza Russia owulira yes ne bakkirizaganya ne Trump ne Putin agamba nti bwe kiba kityo sigenda kuddamu kulwana namba 2 Putin n'asaba Trump mpa obukakafu nsobole okukwesiga nti mu myaka 2 okuva kati Ukraine teryegatta ku NATO namugamba nti mbukuwadde kigambo kyange NATO tewali kyebayita NATO nga tewali America exactly kituufu ne sente zonna ze bakozesa America ebawa ebitundu nga 6 ku 100 bo baleetaana tewali leo bali agenze bali bagenze nga talimu ebyokulwanyisa ate America yebibawa ebirala yebibaguza yebikola ebyamanyi yebikola tebalina manyi president we no information yomanyi lwaki nyine ensonde ezesigike ezigamba nti ne air defense systems zadi bagenda zijja bazitwalira Israeli birekanga ebiwedde so kakati bali bakoze ekidiru yawedde era kwotegera nti tebalina manyi Germany akati kukyaleta mbuke erage Russia nti naffe tukusobola bagigamba nti please shut up bino bivemu tosobola abasajja bali tembasobola otegera ne bakakana Bungereza nayo ne kakana otegera kati amaanyi gonna bagenda gateka kukuyamba Israeli era Bungereza yatandise okutwala emmeeri
zirubogola zasimbudde dda already ina wali ni mu Jordan ebintu byayo kati etwala France nayo eri ready Germany eri ready kubanga babade balese Israel ebere yokka ne kasita North Korea yatandise okukanga ne Russia ne kanga ne China Pakistan ne bagamba ti tugenda kumaliriza batuzanyidde batulinye ku nfete bagamba nti NATO teina maanyi okutegera daino kuma ekitibwa ekyo daino kuma ekitibwa kyabwe kati kano mukawulira batuliriza obedda ndaba ku social media okwo abantu bagamba nti nero America efa lwaki eyagala nnyo Russia kati ensonga nyingi leka mbaweko ssatu zokka abayudaaya abali mu America bebamu kubakola technology ow'ebyokulwanyisa oyo omungi gwe mulaba endagaano ey'obutakukwatako buli akwatako tujja mukuba awo etandikira abayudaaya katonda yabawa obwongo nti n'ennyonyi America zeebawa bazongeramu ate science owaabwe kiri balina ekkolero libakubiri abalumye ennyo mu Israel munda lino badde bakola research so kati bakugu nnyo tubalaba nti America ebawa obutitimbe bw'essente kukola tekinologi oyo era bwe twogerera America Trump yasabye Israel emuwe tekinologi yakozesa okola Iron Dome bamwongeremu ewaabwe bakole ekibaka nga teri kyakulwanyisa kyonna kiva mu China ne Russia kisobola kutuuka mu America bagenda kukozesa tekinologi wa Israel bongere nabo mu Iron Dome gye batwala bajongeremu okulaba nti tebakamiza iro zokka baagala okubanga ne bomu eya nuclear tesobola kutuuka mu America bagenda kukozesa tekinologi wa Israel so bakugu nnyo era ennyonyi president wa America mwatambulira obwongo 6 bwali wa Bayudaaya Air Force 1 kati gwe mukwano ogwo namba 2 abantu abamu kwabo abayimirizaawo ebyenfuna ebya America abagagga Bayudaaya mu America abalina obwongo obutambuza ekonomi ya America Bayudaaya Black Mail kasija nikamugamba tukume tukolere kino nakikola ekyo awo we wali ensonga eyo kati ensonga endala eri spiritual byanzikiriza Abamerika eggwanga lyabwe lyasimbibwa ku musingi gwa Katonda bayino ne kabono ne sine batandika okukola bisiyaga ne babikkiriza ne bagoba ebifaananyi bya Yesu mu masomero biki ne batandikira ku kiri era kibulabanga Trump aleta nnyo abalokole okusaba mu State House White House bamusabira nanyo nga tebana kuyingira agenda baddeyo ku nnono kakati bo bakimanya Abamerika Bayibuli egamba nti buli anaawanga Isirayiri omukisa tunamuwanga omukisa bo bakkiriza nti kibavudde babeera number 1 because they bless Israel. It's written in the Bible. Ndiza hii ewawanda ke dusu. Buli anakuwanga omukisa. Anakusabiranga omukisa. Ne Katonda namuwanga omukisa. Bo bakkiriza kibavudde babeera number 1. Ekanyiriri yako kibafuna. Kati cho ekyamazima. Olutalo oba mwagala oba temwagala Isirayiri ejja duwangula. Bajja gikuba ne ejja kuba ebinafu ya Irani bagende batese baberenga tebakyaso nga bazema bega myaka 2 mu nteekateeka yaabwe eya nuclear. So kale katujje obaka bunampuliriza bwe tukomawo president tutandikira ku mbaliye ya ggwanga. Okay. Tuyite mu mbaliye tubereko gojja kumbulira biki biwala byemu ebigenda okuyamba ku ggwanga nebitajja kuliyamba ate oyina tukubyako ku kifaananyi embalirira enkadde yo yakola etya muje ggwanga gendo maso no gitambuza akugambye UPDF ne Africa maje gaayo gayina we gayinza okuyingirira mu lutalo luno ate nze nange nezukira kali nga CDF agamba abachwezi vandimwe bonna bayima omusayo mu Israeli kakati tetulabanga maje gaffe gagenze ne galwana mu lutalo kakati
Frank Agashumba alina ente naziraba ate naku zino naziraba nga azongeddemu singa muliraanwa wa Frank Agashumba ku side eya kkono naye aba alina ente kati ate muliraanwa wa Frank Agashumba ku side eya ddyo nga ye alunda nkoko kati ennume eya Frank Agashumba nerwanagana n'ennume eya muliraanwa we ku ludda olwa kkono muliraanwa we alunda enkoko ayinza okugamba nti nange nina Sseggwanga wano kanjikuweereze Frank Agashumba etaase ente eyo ani ayina enkoko ati nze nkuga nti bonna bali ku kyalo kimu Frank ali wakati ku side eya ddyo alinayo alunda enkoko ku side eya kkono Frank alinayo alunda ente ennume ya Frank Agashumba netandika okulwanagana n'ennume ya muliraanwa we ku ludda olwa kkono kati muliraanwa we alunda enkoko ku side eya ddyo ayinza ogamba nti Frank nina wano Sseggwanga ennume yo bagitta kankuweereze Sseggwanga eyambe ku nnume yo alina magezi okutegeera ategedde UPDF kati kambagonzizi abamu balwawo kutegeera UPDF ne Africa mu lutalo lwa Iran ne Isirairi Sseggwanga tesobola kutaasa nte ziri nte bulls nalabye akantu akamyansa kayise ku air defense system y'omusajja ne kagenda kakuba ekintu mu television ngamba oba bidduka biti ebintu nkwe ekyokulabirako nga bakoze nnyo ebintu ebitta abantu nkwe ekyokulabirako bwe baali bakuba oluseregende lw'emmotoka eza Gaddafi ng'atolontoka ayagala okudduka okugenda e Niger basinzira mu Indian Ocean tebalinnyako kigere kyabwe mu Libya ne bakuba emmotoka ez'omu maaso n'ez'emabega n'asigala wakati awo nadduka neyekweka mukutu kaakati Uganda ng'eyagala okukuba okuyetabamu aba ADF e Congo tulina kugendayo tosobola bakubira wano so tulina wano SU nisate ey'omurasha gondi abasudani nga bagitya wano abo maserengeta laba twetaaga boots America bakiyita boots on ground kakati bana abasajja abaisirairi bo ku ttaka tebakka nga bakubani omuyirani bamala kwokya buli wamu ku ttaka tebakka otalwa luli iriyo lwa mubanga okitegeera kakati ffe tukyakosa enkolene ya boots on ground twetaaga UPDF tumala oyimba obuyimba ne balinnya biroole ne baloka bagenda netulumba netuyimba alikuwa muze alisema toyinza kuddira ennume ey'Agashumba ng'erwanagana n'ennume ya muliraanwa we gw'olwokuba Gashumba mukwano gwo noga ninange nnunda enkoko Gashumba kankuweereze Sseggwanga etaase ente eyo bagitta ndyandye nemputamu kasupu kuba Sseggwanga terina kapasite esamba nte ffe tuli Sseggwanga biri tubirekere bulls ziba ziri nnume sigale kulwanagana na misolo wano otegera ziri nnume sigale kulwanagana basa zigenda kuyingira bbiri manya tugenda kugenda musafe yakubiri manya tutandike budget eno tugisumulule lumu naye ne tuyiza jjanika musafe yakubiri kuba kati ndabo bulango busigadde okuvaawo okujjako ng'olinawo akantu konna akataleke katuyinza okubanga tufunda nako kuba jalejewo bakalu mutandike nga tuli fresh nga twaki tutaataganya ekyo ennyini tokivaako njagala kuyamba bana Uganda olaba amawanga nga North Korea olaba eggwanga lya Russia mu Europe kati kamba yambe Germany yesinga obugagga kudako France Bungereza limfu kya kusatu owulira Russia teri mu bataano abasooka abagagga mu Bulaya naye bwekwata ssente eziteeka mu byakulwanyisa nowa North Korea bwakola okutegeera kakati wane waffe mu Africa ensimbi ezandibadde zituyamba okukola
abantu ng'Abayisirayiri bibakola kubanga ne Iran terina bakagezi munnyo bangi ekozesa technology wa Russia yagiyamba fe mu kifo ky'okuddira ssente ne tuyita Abayisirayiri batuyambe balete technology waabwe wano naffe tubeeko mu Africa kye tuliko ba president baffe ssente bazibba bubbi Abafrika ezandi tuyambye okutuukako we tutuuka na William Museveni ng'agamba kale kakati America yagenda ku mwezi Russia yagenda ku mwezi ne India yagenze ffe tuli wano ku nsi basinzeri waggulu ne batutunuulira bati wansi bati tetusobola buli kasente ketufuna ogambye ogenda kweta ensonga ya budget kalisoliso wa government akugambye tubba obutabalika 10 buli budget eggwanga erikola lityo terisobola kukola kintu kyonna kyoyinza gamba nti katukyeyambise tugende tuyambe Isirayiri oba tugende tuyambe Iran tetusobola buli kantu konna tubba kabbe tetusobola olaba Nigeria obwavu obuli Nigeria tubulabanga mu bitundu ebimu abali mu government bibasinga obugagga okwongera amaanyi mu muntu ono aberenga asobola okuyingiza ssente amaka enyingiza y'omu maka okujongera ko government kyetunulidde kivala PDM yayongeddemu ku nsimbi kati njagala ku bintu government byetunulidde okulaba nga esitula omuntu industrialization yajogeddeko agro industry okulaba nga ebyobulimi nga bigattiddwako omutindo okubanga bifulumya ekintu ekirungi byesuubira okulaba ti kwegenda osinzira okuzimba ebyenfuna ku tekinologiya n'okuteeka ebintu ku katale yaga nti okukola ebyenfuna ebiriko ssente ebirimu ensimbi gwe mulamwa tunula ku program okusinzira ku budget nga bwe wagirabye bino byo binaaba practical binaasoboka okyayagala okukola nkyayagala nze nkubuuza ku biri mu budget eno ndeete teeta tuli mu budget mu nsi yonna amawanga ngenda gakumenyera getwali tusinga mu 1962 nga twakafuna independence paka 1970 getwali tusinga gonna gatuyitako dda kati gali mu kifo namba 2 owulira amawanga ago of course 1959 Dubai lyali ddungu South Korea twagiri waggulu Hong Kong twagiri waggulu owulira bye bakola tetusobola bikola we batuuse tetusobola kutuukawo ensi zaabwe zigaggawadde nnyo teri nsi n'emu kebere mu America eyo kebere Germany okitegeera yali kankugaziize kata lyeggwanga erisinga obugagga kata omuntu tasomesa mwana gavumenti teyejjanjaba gavumenti abatalina mirimu babawa babawa ssente omusaala babawa commission gwe bakozesa omusaala okubeyimirizaawo nabo tebagaba ssente wadde ziva wali mafuta bayamba ku banaku abatalina tebagaba ssente teri ggwanga lyali likulaakulanye nga litwalira omuntu ssente mu nnyumba ye amawanga amalala amalungi ennyo gego Denmark, Finland, Norway Norway teri mwavu n'ogu Norway tewali gwe bawa ssente gavumenti eziteeka mu bintu kankuweyo ekyokulabirako kati nga ffe abalimi eteekawo banka ewola abalimi ng'egenda bawa grace period nga nnene okutegeera ng'amagoba ku ssente ezo matono nnyo ne balima ne bagumiikiriza paka lwe balikungula ebyo byekola ekyokubiri neteekawo enkola eya irrigation okufukirira abantu ne balima ne mu biseera by'omusana ne bafuna ssente mu katale ka Bulaaya kubanga ekiseera ekyo amawanga mangi gaba tegalima kubanga galinda nkuba eno eva mu ggulu kati ne bateerawo abantu baabwe enkola ey'okufukirira nga babaguza solar panels ne batteries ne pumps
ezipumping amazzi okutegera nga bitadde mu budget mu ebiri nga bya sente ntono ate nga waliwo banka ezibikuwola banka ez'agriculture ezibigula ne zibikuwola okutegera n'olima ng'otadde mu buteesi nsigo tractors nga weeziri okutegera tosobola kulima ng'olimisa mugongo n'oweta omugongo nakana akakumbi n'ogamba oyinza okugenda mu mane economy tosobola ebino bina byakunoonya bululu andi kati ntuuse oba nakugobera ku mulimu naye ebintu ebyo nawulirako nga Amini yakajja mu nsanvu mugomu nawulirako banka eyo gyaleeta ekola ekyo bino byawulira bya PDM byakunoonya buganzi kubanga wano Bobi Wine yabawangula bubi nnyo mu Kampala banoonya engeri gye banaagulamu emitima gy'abantu ebyo tebigaggawaza abantu kugenda mu bugagga bwennyini obw'ensibo Dubai lyali ddungu tebaakola batyo 1948 Isirayiri bagenda mu kitundu ekyo nga ddungu okutegera tebaagabira bantu sente babaterawo nkola okutegera bateekawo nkola systems ezinayamba abantu bano okugaggawala nga ne banka ziri friendly nti omuzira bwe gukuba ebintu byo wane waffe batwala bitwale government intervening yatuleka tulinga abaana abamuleko abazaala parents banka omuzira bwe gukuba ebintu byo banka zirina to reschedule the payment model balina okuddamu ne bateesa naawe ejali emyaka ebiri ne gifuuka myaka ena tebatekwa kutwala butwazi bintu byo tewali ataasa abantu systems zezigaggawaza abantu ebintu government byetaddewo ne bakola factory olira bwe tuba nga tetulina factory bandigambye nti twetaaga ebyobulimi okubuzza engulu emisolo kubigimusa tugijjeeko ne tuyingiza wano ebintu nga tebiriko emisolo ebigimusa ne bibeera nga bya layisi abantu ne bagimusa ennimiro then ne tubayamba kati kankubulire kye bayita amawanga ago gowulira ga Denmark ga Norway bakolera ebintu ku lubalaza dining ne banywa chai ku breakfast ne bajjako ebikopo ku meza emeza nefuuka factory bu factory byowulira bibayimbirira value addition tosobola ku addinga value ng'ebikuyambako okwongera omuwendo government tebiyingiza biriko omusolo muyitirivu tebiriiwo ate ebirala bicyupuli oteka mu milioni 2 ng'ozeewoze akuma ne kafiira mu nnaku 4 you can't prosper otegera nze bwe mbagamba nti neggwanga mulimpe nditerereza myezi 3 nga muwakana otandika na kutta bano ababbi oyina akantu kewakonyeko kojja wange yabaddeko Kenya Omita Ahmed Mpungu Mayanja Edmund Sawa Katwenu Secondary School n'atuuka akabuga sinakerabideko yanyumirizaako nga omusajja akayumba nga wano oba tugambe ennyumba nga wano tukoya ku Radio 4 ayina ente ziri mu 10 n'okusoba nenga abantu watono nenga nte olunaku ajijja mu lita eziri waggulu wana nenga akolera abantu watono small scale nenga sente bayingiza mpitirivu wano tulina abantu babayina amataka yika naye na muntu nga kiche kya tulemesa zokulanga tulina bye tufuna ku mataka ago bintu bye tulina kati ekyo nakyo nkola olaba ekitundu ekyo ekya ankole bwe bali kyusa ne bava ku nkola eyo ey'okuddira ente ne zitambula mayiro 8 zinoonya muddo wastage ettaka topic eyo ndala nnyo yetaga bya nkulaakulana ettaka okulyonoona ng'ente zitambulira okwo singa eryettaka kati balimirako n'ebintu ente ne zira ne zikkuta ate ne exportinga abo ekyo nyini obwo bwavu bwotulabanga bo balooza nti bagagga but they can't become billionaires, they are just millionaires. Tosobola kuba nayika bina ng'ente zitambula butambuzi ne zigenda ne zikomawo zokka yika bina nga toyina ente 100 yika bina ngoyino nnonya gye zaaliiridde okulambuza no ekyo nakyo kikyamu Kenya nakyewunyiza nnyo Kenya mu lujja bujjo omusajja nga ajjawo obukadde bw'ensimbi bazimba olaba mukati abatuuliriza abannaffe abakulirako mu byalo mulaba effumbiro mwe mwafumbiranga Kenya batekamu ente 3 twakitanga kiyungu zibeera omwo tezivaamu waliyo n'obuyumba okasanga kaliko n'eddinisa n'olowooza nti muntu n'okonkona ente n'ekaaba zibeera mu buyumba tezivaamu ettaka balimirako bulimizi ne balima kasooli ne balima omuwemba ne balima
ebirala bivaamu ssente biri byante biri byabwe ettaka tebalyonoona batyo tebagira tena weerira bakujja nga ligombe naga nti nyine ente 50 naye sobola na kufuna bidomola by'amata biwera bisatu ne gundi yaŋŋamba Jeno Nalweyiso alina ente simanya mmeka ajjamu lita 5 alina ente nga 6 muvaamu lita 5 ampulisa tuli ku muntu wa bulijjo ono biki ebimulemesezza okukulanga tulaba gavumenti erowooza eteekawo ebintu ebigendo yabako ku muntu wa bulijjo ate obasanga bakola naye ekonomi ganye okugira kubanga abantu baffe bakozi laba okutuusa lwe tuliddayo ku bisookerwako abantu ng'oyagala bagaggawale bakolera ebisookerwako sente zetwewola zandibadde zituyamba okuteeka ebintu ebyo ku magombolola ng'ofuna bufunyi mafuta n'ogenda ne bakuwa tractor okitegeera twaba tulina cooperatives nga tractor ogifunye tolina nsigo ng'osobola okugenda ne bakuwola ensigo bw'okungula ne bajjako waliwo banks ezikola ebyo mu mawanga agakulaakulanye banka nga ekuwa ebijimusa n'ekuwa ensigo okitegeera kakati n'ogenda n'osimba okiraba kati wano oyinza okuba n'ettaka toyina tractor toyina ssente za nsigo toyina za bijimusa naye ng'ettaka olirina kyova olaba abantu tebasobola kuva mu bwavu basics ebitandikirwako tebiriiwo systems eziyamba abantu okutandika tetwetaaga kutuleetera ssente mu buli maka tugawayo miliyoni tetwetaaga ekyo batukolere nkola tetwetaaga ekyo okay jana tuwa magezi agakyusa mu dakiika eno tubeere nga tuva wano kaakati kanyambe nga mpuse ekini kyoleese bw'obeera ne yiika emu omuddo oguli mu yiika eyo guli sente emu omwaka bw'obeera ne yiika emu ente n'ogiteeka mu kiyumba n'etagenda mu yiika muli kuliiramu n'ebeera wano mu kiyumba yiika eyi ogirimiramu omuddo oguli sente 5 n'ensonga ngenda gikuwa ente bw'egenda mu muddo guli n'etambuliramu egulinnyirira esuulamu obusa n'efukamu omusulo weesudde obusa awo teryawo weyafuka teryawo okitegeera kakati egulinnyirira n'egugaana okukula ku supiidi egutrumpinga egulinnyirira kakati abo bagamba mbu esuulamu obusa awo guba gufudde tejja gulya terya wali busabwayo kasite ennyindu ziwunyirizaawo erinnyirira ettaka eryo omuddo n'egulinnyira negugaana okukula ku supiidi ate oguba guvaayo gwekola ki gweruma Kenya bw'esimba yiika emu ey'akasooli ekungula ensawo 4 yiika emu ensawo z'akasooli Uganda tukungula ensawo 10 njawulo ya nsawo 3 Yesu anaatera okudda gwe nakulido gwe ne Gachumba muwoza tugende tuyamba Abayisirayiri tuyamba Abayiraani obanga n'ebyobulimi bitulemye militarire ebyokulwanyisa ebyo tusobola ebyobulimi nti tetusobola kuyamba munna-Uganda akungule ensawo 4 mu yiika abakikola by the way South Africa ziri ensawo 4 mu 8 mu yiika emu ffe tukungula 10 tetulina bijimusa Kenya balina factory ebijimusa number 2 ensigo zetugula wano tezimera tetulina ggwanga wansi w'enjuba lirina bicupuli okwenkana Uganda ensigo bazinyika mu ddagala lya sasa ne bagamba this is hybrid abantu ne bagula ne bazisimba ne zigana okudda ng'ate sente basewoze microfinance enyumba bagitwala Uganda yeetaaga kutaasa mulimu ne gavumenti zeebawa nadizi yagabako ku nsigo awo yeetaaga kutaasa nadizi egaba ensigo egabire eggwanga lyonna ate nga tugamba nti guno omulembe gwe tuliko naddala eno bagita national development plan yatandise twagala kulaba nga buli muntu buli maka galeeta ssente gavaamu ensimbi Kenya household income Kenya erina Kenya seed company nze bye mbagamba sibijja ku Google eyo nze ntambulayo naliyo wetuukira era waliwo emyaka gyaweranga 3 nga bakango bakuledi yawo nagenda nge Kenya n'ensomesa ne bansasula
balina omwoliso gwe bakola buli mwaka waliwo wano bannayuganda abagendangayo nga batwale actually Moviti yagendayo n'abalala nabana abadayale bagendayo n'abalala kati waliwo eyabagamba tulina omusajja mu Uganda mulungi nnyo bampanga ssente nengera n'ensomesa Kenya Seed Company efulumya ensigo eggwanga lyonna lyezigula ensigo nga ntuufu wano waffe buli kintu kyera twakirekera baffere ba mafia ne bali tuguze ebintu ebitaliyo ebitajja kumera banka eyo industry twagirekera bagwira twali badenga sentu sireka mu banka ezaffe ezawano ezisobola okugumiikiriza Arafat nga tebasobola kutwala bintu byo ensonyi zibakwata okutegera twabirekera bagwira batwala butwazi bagenda okuwa sente nga bafunye ddana atwala omusingo ogogenda okusingayo. President katono nnyo awo wenyini bwe twagala gire government esubira okujja ensimbi mu misolo gigendo solezebwa okuvujirira embalirira eno naye kyasinze okuntiisa endala egenda kwewola naye ku luno amaanyi gayega nti tegenda kwewola bweru wa ggwanga egenda kwewola mu banka zino ezawano katwolekedde olutalo wakati w'abasajja mivule nga ayagala okwewola mu banka ne government nga ayagala kwewola kitegeeza nti sente zandiba nga ntono nnyo mu ggwanga. Ekimu ku nsonga lwaki esente amagoba mu banka za Uganda galinnya nkikuwe kimpe tujja kwogera ebijjo tukwasa wano bannange bakitugambye mukulu Kaseija yennyini budget gyatuwadde domestic anti nze nsumulula ndeeta tugenda kwewola wano ndeeta mukama tusaasire baleme tukwata bino byatukwasa ne bagasumba abo ne bagoba ku maledi kati ate olusimula obireeta obikomyawo twogera ku budget otegera tuli ku budget sebo bino bali tebabyagala bino tebaagala biwulira ekitongole ekisinza okwavuwaza bannayuganda banatera okungwe bakuledi eno bakiyita gavumenti ya Museveni nsumulule gavumenti etaddewo zi PDM myoga biki banks zaali ziwola bannayuganda gavumenti neeyagala etandika okwewola internally okuva mu banka eziri munda mu ggwanga owulira kati yalina okugulirira zi banka ezongeze amagoba geziwa basobole okuziwa okujiwa sente okuva ku bannansi ebenga ewola gavumenti nga ziwola gavumenti balina okubongeramu amagoba tegedde basobole okuva ku ffe bannansi babere nga balowooza ku gavumenti eniwendo kyekimu kujagirinyisa bannayuganda ntwavuwala nga tukyasobola kwewola nti nze bwe ngenda mu banka ne basajja mivule najja basajja mivule gavumenti ngamba nti nze magoba nja kukwongerawo ebitundu 5 exactly ebyo kati banaatera okungoba ku ledi eno ojja kuwulira nga bangobye awo wetulaga kubanga ezigenda okwewolebwa zonna okuyamba budget zigenda kuva wano bayingirira omuntu omunaku owa bulijjo we yali ajja ka sente gavumenti neyingirawo ekyokubiri sente ne zifuuka ntono kuba gavumenti ezitwala gavumenti etwala sente empitirivu wano waliwo gavumenti lwezatiisatiisa banka lwezatiisatiisa gavumenti twali mu musango gwa Dr. Hamis Kigundu ne batiisatiisa akati singa muddira banka ne mugigambe sesemeza sente za Hamis Kigundu tugenda kulekeraawo okufinansinga oluguudo lw'eggaali y'omukka tetujja kubawola sente standard gauge otegera kasaba batandika okujewoolako banka ne zimera ebiwawaatiro sente nokendera katufe ewaffe zakendera tebakyakuwa bwosaba milioni 10 kati bakuwa 3 tezikyaliyo mu banks kubanga bano bebewoleza enguudo bebewola ezigenda okukola ebisaawo by'omupiira ebyo bazimba kati bewola wano munda parliament yabuuziza mukulu Kaseija nga tugenda kusoma mbalirira just weekemu azokulona yo trillion 2 namugana ye speaker mugana ye sente zino oyina wogendo zijja nga nnyingi ogenda zewolawa namugamba dozalade no kubalwa kuno balwa kutano
parliament bwenzikiriza kumanda embanzi lina kyekyo buli muno yebuza naye amangu ago banka kyegendo zimu nti ye batuyingirira ne bamaliriza nga batwavuwazizza emiwendo gyebava bagiwanika era kati kankwe kano gavumenti n'emali efuna abachina baba Japan ba Dubai nti ebatereddewo akabega ebawulira ku ssente ntono ne balekerawo okwewola mu banka za wano banka za wano zijja Twitter ng'amagoba zigasazi anti ziba tezikyalina gwe ziwola gavumenti ebadde eziinula efunye ssente Dubai oba China China ne malegama tugenda bawulira ku bitundu 3% gavumenti erekerawo okwewola mu banka za wano kati banka za wano eziberawo nga tezina bakasitoma ekivaamu kye bakola nga baga nti emiwendo tukikoze tutya tugisiza bagamba Bank of Uganda negisala kubanga Bank of Uganda nayo kizibu kyaffe kinene bwe batesiza nabano tebajja kukola ki tebajja kussa kubanga nabano beewola mu Bank of Uganda abasinga kati obanga Bank of Uganda tesiza amagoba kwebawolera nabo tebassa kati Bank of Uganda ekanya kulinda erabe nga bajja okwewola nga tebajja kubanga naffe tuganya okugendayo kati bwachatulowozaako kati kyebakola nga Bank of Uganda gamti lwaki temukyajja nti Bank of Uganda gisa wansi emiwendo nga bassa nga bdamu katandika okwewola government senga ekivaamu n'emiwendo interest rates zirina kukka wansi nti government tetadde nnyo ssira ku kusoosowaza bintu bigiwa ate neeteeka ensimbi ennyingi mu bintu ebijja mu biyaate ebyandibadde abikolera eggwanga katono nnyo ku ekyo tukimanyi nti ssente tewali okusinziira ku mukola saija ne gavumenti yaffe bagamba nti trillions 37 zigenda kuva mu kusoloozebwa kwa misolo okwa URA era nga mulimu emisolo giva ku ggwe ng'omuntu direct n'emirala gye tutalabako gye tutamanya naye nga ojja kugifuna mu mulimu egy'ebitongole nga ffe wano gye tuwanga abakozi n'ebiringa ebyo naye ku egyo tulina ku trillions 27 zigenda kuvujjirira amabanja kuteeka nezibayita interest amagoba agajjira mu mabanja ago agamu ku ago ge tuzisasulira mwe muli enguudo gali y'omuke naye yennyini ssente baazituwadda kakati ate interest batandika dde okuba nga batubala amagoba abachina ssente ze baatuwa okukola gali y'omukka so simanyi oba zikyaliyo oba teziriyo ekyo mukama yamanyi kubanga gavumenti yagambye nti kubiva ebweru w'eggwanga egenda kubyongeramu omusolo gwa 7,900 guyambeko okusasulira standard gauge railway akati eggwanga liba lisigazaawo 27 otwala ku 37 osigazaawo ndowooza 10 kitegeeza zijjo sigalawo kati otandika okwewola endala tulisobola okumalako ne budget eno n'eggwanga okubeerawo namba emu Uganda tesobola kuwona mabanja kanji kutemeretemere era olw'obutawona mabanja tetusobola kukulaakulana tuyinza kugaggawala tubeerabeerako bulungirungiko naye si bwe bugagga obuli awo oyogedde ku kya leerwe Exim Bank yatuwola ssente tusobole okukola oluguudo lwa leerwe lw'eggaali y'omukka Tanzania balina we batuuse Kenya batandika balina we batuuse Uganda ne yeewola ssente banka netandika okuzijjako amagoba nga tetunabakubako kye tukola nze twaddamu ne tufuna ne yali contractor yavaawo katwafunyeyo ate mulala ssente twazeewola tewali kye twakola banka etujjako amagoba nga tewali kye twakola kuba ssente yazituwa toginenya bwe twazeewola twaziteekawa ekyo kimu Uganda ng'erina enkola ejinya ababbi ne babba nga tebakwatibwako tewali asibwa kuttibwa tewali byetununula njagala kuwa ebyokulabirako 3 ekisooka okuyita mu ofiisi ya prime minister abakozi abaliyo babba ssente ezaali eza okuddaabulula abantu abaali mu lutalo engulu babajje mu camps babazizayo maka gaabwe okubaddaabulula babagulira amabaati bwe bityo bawo ku ntandikwa gavumenti yekenyine ekkiriza nti ssente zaaliibwa owulira tewali n'omu gwe bawanika kalabba kankutwale ku kirala baatuwa ssente
ez'abanoonyi b'obubuddamu betwali tukuuma mu mambuka sente ne zibbibwa gavumenti ne yeetonda negamba tugenda kuzizzaawo temweraliikirira ne basolooza omusolo ne bakwata sente z'abazungu ze baatuwa ne bazizzaawo kubaazirya tewali n'omu gwe bawanika kalabba owulira omukyala zo bakoku bakoru erinnya ndijjukira bulungi eri yeetikka kutiya ez'essente z'abajaasi n'adduka n'agenda ebweru yakomyewo yajjayo n'empapula agenda kuddamu yeesimbewo zo bakoko bakulu tewali kye baamukola yadduka n'emisaala gy'abajaasi no oli yali byakutaaga oli yadduka na zino bali oli yali mu NSSF oli yali mu NSSF tewali kye baamukoze Mwai Museveni yamusanga yebweru namuga muwala wange komaawo nakusonyiwa okutegeera kakati nga tulina enkola etakanga babbi balekerawo okubba tetujja kuva mu mabanja kubanga sente zandibadde zimala obutabalika 10 bubbibwa kati wulira kino Kalisoliiso n'avaayo nga takwatibwa na ku nsonyi ate zeyogera zentono teyagala kuswaza mukama we n'agamba nti buli budget obutabalika 10 bwe bubbibwa buli mwaka owulira ne wabulawo enteekateeka namutayiika eziyiza obutabalika 10 obutaddamu kubbibwa tuyinza kyokuva mu mabanja gweyogerako nze nali mmanyi nti ebireera byonna bigenda kuyimirira mu ggwanga lya Uganda palamenti ebeere ng'edibetinga ekyo kibakubaganyako ebirowoozo okulaba nga bataasa eggwanga zikomawo zitya sente emiwaatwa mwe ziyita okufuluma bagizibikira batya palamenti yabiteesaako kabineti terina teeka lyoba baggo lyonna lyaleeta mu palamenti nti etteeka lino liyisibwe bano battibwe bawanikibwe kalabba tewaliyo kintu kyonna lwafuuka luyimba obutabalika 10 bwe bubbibwa ne baminisita mwattu bakyenyumirizaamu nabo ne bakyogera anti corruption ogiraba akati mu Uganda obutabalika 10 bwe bubbibwa ye zabbi oyo minisita tazoogera ekyo kye tuliko okutegera genda wano ekyanja akeedi zonna z'abakozi ba Museveni naye apartment si zonna z'abakozi ba Museveni ne Frank Gashumba alina kyeyogeranga nga tukyali ku leedi eyo ng'ayogera ekigambo nti bakola biki ffe tutakola sente bazijjawa badde manyi ggwanga likulaakulanye bukulaakulanye Katonda wattu nalabye wano nabadde ngenda awali Namulanda nendabaawo opposite wano kino ekizimbe kino eky'omusajja ono yafa Ave Maria ekyemmanga wano nengera amayumba nengamba tukulaakulanye eggwanga likuza olusozi lwonna nga luliko ebizimbe bigira biti ngamba kaakati Kalisoliiso bwe yagezaako njagala kulaga ebitasobola kumalawo mabanja tegajja kuggwawo Kalisoliiso bwe yagamba nti abantu bano tumanye emisaala gye bafuna tutunulire ebintu bye balina tubabuuze mwabijjawa lifestyle audit bwe bali mu okubinnyonnyola gavumenti ebikwate yamugamba nti baleke kubanga babba bateeka wano okiwulira kati n'otandika okulowooza nti oyo gavumenti y'oyo esobola okumalawo amabanja mu ggwanga nga bye tukola bye babba wulira sitole eno saagisoma busomi nali e Rwanda ne bagiŋŋamba Kagame pulezidenti waayo aba atambula n'alengera ettaka eryereere nga liri kasozi n'asindika abantu bagende babuuze bannyini lyo gavumenti erigule ezimbireko amayumba g'abanaku bwe bagenda okubuuza nga bakomyawo lipoota nti Your Excellency ettaka ly'abajaasibo be baaligula mu baaligula mwalimu Kayumba Nyamwisa simanyi Nyamwasi Nyamwisa eyali komanda w'amagye nga Kagame abayita ng'abagamba twava ffenna e Uganda